بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبورغاندا نكميو وقدمو إيبوزا بياسقد إلى سبب الله سبحانه وتعالى سبحانه ووالي ربيو بماليو وبانغا ستاغوفو نسبب الله سبحانه وتعالى تويمو إمبيرا. Ekibuuzo ekisooka kyabadde kya Fatima binti Muhammad yabadde abuuza ekibuuzo nti yagamba nti batugamba nti omuntu bw'akuyita mu maaso yabasomesebwa nti eswala efa era alina ebigambo bingi byeyongeddeko nti omuwanyisa n'omukuba oluyi n'ova mu swala. Nedda Fatuma tova mu swala wabula ogezaawo okulwanyisa omuntu ono mpaka lw'okakasa nti afuuse shaytaan. Oluvannyuma bw'okakasa nti abadde afuuse shaytaan olwokkirizibwa okuva mu swala n'omulwanyisa n'omugyawo shaytaan n'ogijjawo n'egenda oluvannyuma n'okomawo esswala n'oddamu esswala buto. Naye bw'abanga abadde afuuse shaytaan abadde mulwanyisizza n'agenda okugeza nti omukubye oba mukubye luyi oba omusindise oba naaba ng'ategedde nti badde mpita mu maaso g'omuntu ng'asaala ng'enaavaawo esswala yogenda nayo bugenzi mu maaso. مع كون بك محمد صلى الله عليه وسلم يجمع حديث أبي هريرة إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره ومنت وأيمن لأن ما سكسوا أكسارا بيتوجم أنت الصلاة شرونجي أتيكو إكلاجانتي ونوايتلا أتيكو سترة فإذا كان بين يديه مثل وايته أصبركم من ينتي ومنتونو الصلاة علم الصلاة نجتدوا إكلاجانتي ونوايتلا. Era naye bwabanga akuyise mu maaso ekimu ku bisatu ombaka yagamba sallallahu alaihi wasallam nti esswalayo efa. Yagamba hadithi ya Abi Huraira nti taqta'u as-salatu thalatha, ebintu bisatu bwe kibanka ekimu ekikuyise mu maaso esswalayo efa. Esooka almar'atu, omukyala singa aba ali mu nsonga z'ekyala. Almar'atu abamu bagamba nti almar'atu alhaid, omukyala yenna singa aba akuyise mu maaso nga yagendako dda mu nsonga z'ekikyala. Wahuwa alqawlu alarjah, era nga ekigambo ekisinga okuba ekituufu mu nzivunula ya hadith. Singa omuntu akuyita mu swala, omukyala akuyita mu swala nga mukyala mukulu yagendako dda mu nsonga z'ekikyala, esswala yo munnange efa. Walhimaaru, ne akalogoyi singa kakuyita mu swala, kakuyita mu maaso ng'obadde osaala, esswala yo efa. والكلب الأسود نيمبو انزرغافو سنجي كويتا ماسو الصلاة إيفا. بابو زنبك صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما بال الكلب الأسود في باقية الكلاب نيمبو انزرغافو تي يقول مسانغو شي ناقام بك صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان نيمبو انزرغافو إيبير شيطان. ترفو سنجا بيبي كويتا ماسو وبدو سالة الصلاة يجسزيمو tandika swala ndala. Mwanyinaffe Titi yabuuza ekibuuzo wiiki ewedde ne sikitegeera, ne wiiki eno bwakibuuzizza era sikitegedde, naye oluvannyuma kinyinyonnyodde ne nkitegeera bulungi. Mwanyinaffe Titi esswala ya asiri, esswala ezisaalibwa eza ratib ezamanyibwa ku mbaka sallallahu alaihi wasallam zimanyiddwa raka bbiri nga tunasaala fajiri, raka bbiri nga tunasaala sala ya subhi, ne raka bbiri nga tunasaala dhuhuri, ne raka bbiri nga tunasaala dhuhuri, oba raka nnya ng'omaze okusala dhuhuri, raka bbiri ng'omaze okusala maghribi, ne raka bbiri hakaza oluvannyuma lwa isha, raka 12 ezamanyibwa ku mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ezo zajja nga swala ya asri teriiko swala yonna, teriiko kabliya yonna oba baadiya. Naye waliwo ahadisi endala ezaalaga nti asri eriko swala singa omuntu aba agisadde agifunamu empeera. ng'obubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti rahima Allahu rajulan salla qabla al-asri arba'a, Allah asaasira omuntu asaala essola ya essunna, asaala sunna oluvannyuma lwa asri n'asaalayo raka nnya. Rahima Allahu rajulan, Allah asaasira omusajja صلى قبل العصر 4
asala oluvanyuma lwa asri olubereberye nga tannasala asri era kanya hadith ndala yagamba nti sallu qabla al-asri 4 liman shaa omuntu asale asri asale oluvanyuma nga tannaba qabla al-asri wa tannaba kusala asri sala kanya bobo yagadde koya yagadde koya aba yagadde kati hadithi ziraga nti omuntu akirizibwa okusala sala ya asri okusala funamu empeera singa abasadde nga tannasala asri nasalayo rakanya oba bbiri nga hadithi yajja negamba nti likulli ma bayina adhanaini salah buli muntu lwabazina essola nga tebannabakima sola nabbi agamba nti musalirewo essola kati omuntu akkiriza okusala yerakaa ezo nga tannaba kusala asri wallahu taala alam suubira nti titi okitegedde bulungi ono mwanyinaffe muganda waffe bamuyita Ramadan Lutaya abuuza engaba y'emmaali y'abafu singa taata waaba afudde ng'ayina abakazi abalala babiri ng'ayina n'abaana abalala be bazaala mu bakyala abalala naye ng'abakyala abo baano baavaawo abuuza nti engabibwa y'emmaali ye yeebeera etya Ramadan Lutaya omusomo guno gw'obuuza muwanvu munene era tegumala gategeererwa nga bw'okibuuziza ekibuuzo weetaaga kutuula n'ogusoma n'ogutegeera era nkukakasa nti baseeka namba y'abaseeka nnene nnyo bangi nnyo omusomo guno tetugutegeera era kyova olaba nga baseeka abaagukugukamu batono nze kyengutegeerako kitono nnyo era sirimu abo abagaba emmaali y'abafu wabula kinjagala okugamba nti singa omuntu aba afudde Allah subhanahu wa ta'ala yateekateeka engaba ye ey'emmaali bw'abanga omusajja afudde abakyala be bano baali nabo abaliwo ewaka ababiri bafuna ku mmaali y'omusajja bw'aba ayina abaana nga bw'okyogedde nti ayina abaana abalala n'abalala kati abakyala bano Allah subhanahu wa ta'ala yabawa thumunu yabawa kimu kya 8 ku mmaali y'omusajja abakyala bano bombi bagabana kimu kya 8 kijjibwa ku mmaali y'omusajja nekitandika okugabibwa mu bakyala bano ababiri kimu kya 8 kye tujjamu ne tukigabanya nga buli omu afuna kyenkanyi nga tugambye nti ono ye mukulu oba ye muto nedda tugamba nti buli omu afuna kyenkanyi kimu kya 8 kigabire babiri abasoma mathematics buli omu oba otegeera kiki kyagenda okufuna kati emmaali esigalawo tujjamu sudusu ya maama n'abakadde oluvannyuma ekisigalawo ne kiba kigenda eri abaana abasigaddewo bonna bali ebweru abazaalibwa nga bamaama baabwe bali bweru ne bano abaana abali wano emmaali esigaddewo egabibwa kyenkanyi nga Allah bwe yagamba subhanahu wa ta'ala egabibwa kyenkanyi ku balenzi nga abalenzi bonna bafuna Allah yagamba tusukum Allah fi awladikum lidhakari mithlu hadhi al-unthayayn bafuna kimu kya kubiri n'omuwala n'afuna kimu kya kuna hakaza bonna ne bagabanya kyenkanyi abalenzi kimu kya kubiri then abawala nga bafuna kimu kya kuna bwe kityo bwe kigabanyizibwa Allah bw'atyo bwe yagabanya emmaali eyo naye nga musomo fundikira gamba nti muwanvu tegumala googera wano ku ssimu ku WhatsApp n'oba nga okitegedde olwo naawe n'ogenda n'ogaba nedda musomo muwanvu era guwandiikibwako ebitabo bingi era gumu ku misomo egisinga okuba emizibu mu busiraamu okutegeera ekijagadde kyesobodde okunnyonnyola katono nnyo otegeereko ku ekikatono Yahya Lutaya abuuza nti bagamba nti omuntu takkirizibwa kitonna kyanukudde takkirizibwa kunaaza bigere bye na mukono gwa ddyo ekitonna kyanukudde tekirina buzibu omukono gwa ddyo mukono gwa shaitan nga bwe bagamba nti naye si gwa shaitan mukono guba gugwo lwakuba nti ekyayogerwa nti guba gwa shaitan shaitaani yesinga okukozesa omukono ogwo shaitaani ekozesa nnyo omukono gwa ddyo mu kulya mukola ki webulanga omubaka sallallahu alaihi wasallam ye kana yujibuhu tayammunu fi tarajjulihi wa tanaulihi wa fi sha'nihi kullihi nabbi yakozesanga nnyo omukono gwa ddyo mu bintu byonna nga tayagala kunyo kukozesa mukono gwa kono yabuuza ekibuuzo kirala kino kyanukudde mu bibuuzo ebyasoose saagadde kirowako yabuuza ekibuuzo kirala nti ndaba bano aba Asians bwe baba basaala
omusaalo baguzingako kapaati nga bagamba nti shaitan tegufukaako obwo bulimba era bakolera ku bye batalinaako kumanya. aba Asians bangi tebalina irimu bajuhal fe tubawangalidde mu ba Asians tebalina irimu balina era batono nnyo mu bo abategeera obusiraamu. Yakyo bulabanga tunulira ensaala yaabwe asaala bw'atyo nga bw'ayagadde ensaala yaabwe hakaza tebalina irimu. So ebyo bakola byonna babikola kusinziira ku butamanya ne baati ne bateeka mu nkola nga tebamaze kusoma. Allah yagamba subhanahu wa ta'ala nti wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Tewetantalanga n'okola ekintu kyotalinaako kumanya olw'okuba nti Allah ajja kukubuuza. Kagwa Ibrahimu yabuuza nti omuntu abuuzizza nti omuntu afiiridde mu lutalo lw'eggwanga batugamba nti okufaako kuliko akabuuza. Ani oyo agamba okufaako kuliko akabuuza? Omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yagamba nti omuntu man maata duuna maalihi fahuwa shahidun wa man maata duuna irdihi fahuwa shahidun. Nabbi yayogera abantu bagamba nti abantu singa bafiira n'afa nga alwanirira emmaali ye eggwanga lye ekitiibwa kye aba muntu afidde mu lutalo lw'obusiraamu. Kati oyo agamba atya nti afiiridde mu mbeera efaana bwetyo? Wabula singa afa nga mukafiiri ye aba mukafiiri khalas aba mukafiiri. Wabula singa omuntu afa nga alwanirira ggwanga lye alwanirira kitiibwa kye alwanirira maali ye afunamu empeera mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tekina buzibu. Simanyi lwaki ombuuziza ekibuuzo kino kubanga ndaba oli mu Uganda ebibuuzo bino tutera nnyo bitya era ensonga lwaki nkwanukudde bwentyo. Oli mu Uganda n'ombuuza ekibuuzo ekifaana bwe kiti ntya era ensonga lwaki nkwanukudde bwentyo. Temumbuuza lwaki mwanukudde bwentyo. Mwanukudde bwentyo lwakuba nti ndabe nti ali mu Uganda. Singa obadde nga toli mu Uganda nandibaddeko ate enyanukula endala gye nnyinza okwanukulamu. Wallahu ta'ala a'lam. Agamba nti yennyini Kagwa Ibrahimu agamba nti mu Juma waliwo abagamba nti erinnya lya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuba tulyogera tetunyenya lulimi. waliwo hadith egamba nti idha sa'ada al-khatibu ala al-minbar fala yatakallam ahadun minkum faman takallama faqad lagha. Omuntu singa imamu abalinnya ekituuti omuntu takkirizibwa okwogera. Naye hadith teri ala itlaqihi teri ku umumihi teri ku nti ebuna byonna wabula omuntu akkirizibwa okwogera singa imaamu aba ayina kyakoze ekiraga nti omuntu ayogere. Gamba nga imaamu bw'agamba nti astaghfirullah mugambe astaghfirullah omuntu awagamba nti astaghfirullah naye mukyama nga imaamu bw'asoma edduwa tugamba nti amin. Edduwa tugamba nti amin naye tugamba amin si mu ddoboozi eriwulirwa nti amin nga bwe tuwulira mu mizikiti gy'abakadde baffe. Ekyo nno si kirungi. Ekituufu kugamba nti amin mu mpolampola mu ddoboozi nga neneiba wayinza obutaliwulira amin oba bw'aba aliwulidde ng'akuli okumpi yekka yasobola oddiwulira. Kati okugamba ekigambo nti Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'okumusaalira imaamu bw'aba ayogedde ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam omusaalira n'olulimi lwo naye lwakuba nti omusaalira mukama nga towuliriza bantu. Wabula nti ab'e Uganda bazadde baffe bakadde baffe tubawulira bagamba nti logera nti inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi oluvannyuma nga basula amalowoozi inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Allahumma salli wa sallim ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim alayhi. Ebyo nno si birungi si bituufu kuba kuzannyira mu Juma. Kati osaalira Nabi sallallahu alaihi wasallam naye ng'omusaalira mu ddoboozi ettonotono si mu ddoboozi erifaananako bwerityo ery'omuzannyo. Ono mwannyinaffe yabuuza nti olunaku lwokuna lwaki tulusiiba. Alaba nayogera ku bamuyita Zaina Muwonge agamba nayogera ku lunaku lw'Emmande ne mbabuli ensonga lwaki tulusiiba. Kati yabuuza nti lwaki ate olwokuna tulusiiba. Nabbi sallallahu alaihi wasallam haditha yennyini yalaga nti bambuuza nti lwaki osiiba olw'Emmande n'olwokuna n'abagamba nti olunaku lw'Emmande lwe nazaalibwako ate ekinsiibye olunaku lwokuna yawmun yu'radu fihi a'malu al-ibad. Lwe lunaku olusitulirwako emirimu gy'abaddu gyonna gy'okoze mu wiiki. Olunaku olwo lwe gitwalibwa mu maaso g'ekitiibwa Allah. Kati omubaka agamba nti wa uridu an yu'rida a'mali yagala emirimu gyange Allah bagende ogitwalayo nga mulimu n'okusiiba egya wiiki nga mulimu n'okusiiba olunaku bansanga nga bamalayika nga nasiibye okutwala emirimu gyange nga nasiibye.
era tukubiriza nnyo abantu okusiiba olunaku olwo olwokuna n'olwemmande. Agamba nti tusaala essola bagamba nti emirimu gye bakola miwanvu bagikola kiro bagenda okuva mu mirimu nga bakooye bagenda okwazina essola ng'ate ekibuuzo kibadde kyakubiri nga bagenda okwazina subuhi ng'ate bo bamaze dde okusaala. Eyo essola zayina nfu, essola eyo ebeera nfu kubanga muba musadde essola qabla waqtiha. Allah yagamba subhanahu wa ta'ala inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta. Essola twagiteekako ebiseera byayo ebimanyiddwa. Kati bw'osaala essola nga tebannakwazina essola eba tennaba kutuuka. Mu bulombolombo obutuusa essola kugisaala mu kiseera kyayo. Bw'ogisaala ng'ekiseera kinnaba kutuuka essola ebeera nfu era oba olina okugiddamu. Therefore temusaala nga tebamaze kwazina kubanga okwazina okwo i'laanu bidukhuli waqti ssola kuba kutubuulira kuyingira kwa kiseera kya ssola era n'olw'ensonga eyo essola owulira ogisaala obudde bwayo obwo nga bamaze kwazina. Omuganda waffe abuuza ku buluda Arafat Lutaaya. Arafat Lutaaya abuuza ku buluda naye mawuledi. Essaawa zino sobola kubbulira bigambo bibasoma mu mawuledi kubanga bingi katabo kalamba bakasomereyo mu mawuledi sobola kayogera olwaliro nga nkakuvuunulira. Wabula tulindemu insha Allah taala maybe nga mwansabye nti babasomese ku bibinja ebiri mu Busiraamu oba oliawo nga baseeka banaakasomesaako insha Allah taala naye kati ssaawa zino sobola kukawogerako n'obukowunkooye ekigenze wala. Abuuza ekibuuzo ekyokubiri nti singa maama wange aŋŋamba nti tugende mu lumbe neŋŋaana ne mugamba tusabye lumbe n'aŋŋamba nti ate kati nkusaba otuwe ku mmotoka yo tugende tukimiremu amazzi. Eyo bw'omanya nti olumbe luli haramu n'emmotoka togimuwa ng'omubuulira omugamba nti maama olumbe nze sigenda mu lumbe era sitwalayo mmotoka yange. Ng'obeera openi mu bintu ebirala byonna ng'omukolera by'ayagala byonna. Allah yagamba subhanahu wa ta'ala wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Allah yagamba nti bwe bakulwanyisanga abazadde okukusulamu ekyo Allah kye yagaana tokkirizanga wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa. Aya al-Surati Luqman. Kolagana nabo mu bisigadde ebya bulijjo kolagana nabo bulungi naye bagamba nti kwenda mu kino Allah kye yagaana awo nno nange tokkiriza n'emmotoka oba togiwaayo era bw'ogiwaayo fakad anta ala al-munkari oba oyambye ku muntu okukola obukyamu era naawe oba ogenda kifunamu nga bwe twakikulembeza mu bibuuzo ebyakulembedde. Mutaasa Kafeero leero olunaku lubadde lulussebo kubanga ebibuuzo by'obuuzizza lwenzijanja nukola kibuuzo kya Mutaasa Kafeero naye atwakanya nti ebibuuzo biba bibiri. Abuuza Mutaasa Kafeero nti singa nsanga basaala essola ya asiri naye nga nze nsanga basaba bakima essola ya asiri naye ng'ate nze sinnasaala zuhuri awo nkola ntya? Mutaasa Kafeero awo ky'olina okukola kwe kuyimirira mu layini ne bano abakimya essola n'osaala essola nga gw'osaala zuhuri nga bo basaala asiri. Bw'oba osaala zuhuri eniyo leeta ya kusaala zuhuri nga bo basaala asiri kati oluvannyuma bwe bamala okutola salaamu ng'oyimirira nga gw'osaala asiri yo ey'okubiri insha Allahu taala. Subhanallah. Ono baani singa imaamu yeerabira saamutegedde agati singa imaamu yeerabira n'ayongera eraka y'okutaano nze nensigala wansi ne mulinda essola yange eba nfu eya imaamu ye ebeera nfu eya imaamu ye eba efudde singa ayimirira waggulu ku lwaka ey'okutaano ne mumujjukiza n'agaana eyeraka essola ebeera nfu era baulama balaga nti omwawukanako gwe n'osigala wansi n'otoola tahiyatu n'osoma tahiyatu n'otoola salaamu. Eya imaamu eriraka gyayongeddemu essola ye eba egyonoonye eba efudde era tokkirizibwa kumugoberera. Bw'obeera wansi n'osoma tahiyatu era n'otoola ne salaamu olwo ng'oyawukanye ku imaamu. Abuuza ekibuuzo ekirala ndaba abantu abamu basaala isha raka bbiri ate abo bo essola gye basaala anti munnange tomanyi essola gye basaala tomanyi lwaki bakisaala bayinza okuba babadde batambuze ne baba nga basadde raka bbiri. Essola z'omutambuze okkirizibwa okusaala raka bbiri. Seeka gye gisomesa seeka w'essola abasomesa essola y'omutambuze basaala raka bbiri asiri ne zuhuri ne isha osala bbiri bbiri magharibi n'osala ssatu ne fajiri n'osala bbiri.
kakati essola yinza okuba nga yamutambuze wabula ekisigadde ekyo sikimanyi kyebaba basaala naye ndowooza nti bayinza okuba nga basaala swala yamutambuze. Era mutaasa abuuza nti singa nzuukuka nga essola ya fajiri eyise nga enjuba evuddeyo nkola ntya? Nsaalayo sunna? Nedda, tosaalayo sunna. Awo wennyini oyimirira ofuna bufunyi buzu ng'ozuukuse enjuba nebeba nga ssaawa ziweze 5 za kumakya obanga ozuukuse 6 nga ne zuhuri etuuse, wennyini w'ozuukukira w'osaalira essola yakuyiseeko. Qaala sallallahu alayhi wasallam, omubaka yagamba nti man nasiya salata aw naama alayha fakafaratuha an yusalliyaha idha dhakaraha. Omutango gw'essola yakuyiseeko ng'obadde weebase kugisaala era toyina musango, wabula waliwo abeebulizaako n'abulizaako yefudde nga mutuufu awulira essola n'emuyitako, oyo nalina omusango. Era nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallam nti agenda kwokyebwa omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadija binti Yahya abuuza nti singa nfukaamirira imaamu era naye bashiriki nemwegayirira netugalo kasita oteeka ekyenyi ku ttaka ng'ofukaamirira n'oteeka ekyenyi ku ttaka omubiri guno ogukakanya ku maaso ga imaamu kabeeyani kaabaani oba okoze shiriki nga bwe twakikulembeza. Wabula okufukamira ng'okufukamira nkyayina wajihu, nkyayina ekigambo ekigamba nti omuntu akkirizibwa okufukamira. Era wankubadde nga mukwano gwange Sheikh Quraishi Mazinga yasomesa e Uganda nti omuntu akkirizibwa okufukamira, naye nze nkyayina wajihu egamba nti omuntu akkirizibwa okufukamira olw'obujulizi bwe namuwa obulala, naye nga Allah subhanahu wa ta'ala yasinga okumanya ekituufu ku nsonga eyo. Kitegeeza tokkirizibwa kuvuunamira imaamu, toteekawo kyenyi kyo ku ttaka. Toteekawo kyenyi kyo ku ttaka olw'okuvuunamira imaamu, wabula oyogera naye ng'omuntu owa bulijjo. Imaamu talina kinene kyakusinga, kuba nti akusingako oba nti yakulembera, ekisingakaawo mwenna ekisigadde mwenna mmwe bamu muli bantu. Obudu abuuza nti essola singa mba nsaala sunna ne bakima essola eya faruda eno njivaamu era bwe kiri. Nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallam la salatan idha uqimat as-salatu fala salatan ba'dahu. Singa bakima essola tewali ssola eddamu kusaalibwa. Kati agamba nti eno gye nvuddemu yo eba efudde oba ofuna empeera zaayo olwa hadithi y'omubaka sallallahu alayhi wasallam gyegamba nti innamal a'malu binniyat. Omuntu mulimu gwonna gwakola agukola kusinziira ku kumalirira kwamaliridde, wa innama likulli mri'i ma nawa. Kati bw'oba osadde essolaayo Allah ajja kuwa empeerayo. Inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin. Empeera Allah ez'omuntu alongoosezza Allah tayinza kumala ng'azijjawo gamufiiriza bw'atyo mpeera ze, ate nga mutuufu yavudde gyavudde ng'azze kusaala essola eyo oba raka'a ezo Allah ajja muwa empeera zaayo. Wallahu ta'ala a'lam. Saba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atugase ne betuwulidde olwaleero ne bannange nkooye mukkirize nkomaawo insha Allah ta'ala. Allah tusinkanya mulundi omulala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.